kino bakyetagisa nfukamirire abannuupu bwe baba nga balina eddoboozi erigenda okunnyambako bannayuganda tufune justice about this tele-exploitation. Nze Ashburg Kato nabagamba sibeera ku sayidi nga sigattako. Gwakulirayo sinenzita nembikulaga n'omaliriza ng'oŋŋambye nti bannayuganda bannange mbalamusizaako nnyo. Singa bukya ku makya ne muwulira nti Ashburg Kato bamukubbye amasasi n'afa, mbasaba busabi gye ngenda okubalaga mu kavidiyo kano era ngenda okubagamba olwaleero luno temubibuusa amaaso. Temwegataba amasasi naye owulira nti Ashburg Kato afudde naye ng'enfa eri scientific somehow somewhere. Please mbeegayiridde bye ngenda okubalaga olwaleero luno temubibuusanga maaso. Oba olina omuntu yenna yina nga yabbibwako ku ssimu bino ebyakolokolo ebyabaffe abo simanyanga tukola mu kampani tugenda kusalako layini yo bikoze bitya. Ayinza okuba gwe, ayinza okuba muganda wo, ssenga wo, maama wo, obanga wawulirako omuntu yenna. Nkwegayidde kola ekintu kimu, kuba wuuli asembere. Ekirala kyenkwegayidde ky'obunnyambako okukola kiri kimu. Simanyi butya bw'oyinza kunnyamba ka vidiyo kano ne katuuka ku President Museveni lwansonga. Buli kye ngenda okwogerako, buli kye njogerako kye ndi mu bagamba, I have evidence and proof. Byonna bya mazima meerere. Sina gwe mpayiriza, sina gwe nnimbirira. Mugenda kwewuunya ensi eno. My name is Ashburg Kato. Katugende mu maaso. My name is Medi Kabwa. I work as the head multimedia and content with the Uganda Communications Commission. My name is Medi Kabwa. I work as the head multimedia and content with the Uganda Communications Commission. Otyo omwewuliriddeko akugambye nti amannya ge ye Medi Kabwa era nga yakulira department eya multimedia and content mu Uganda Communications Commission. Wabula katono nnyo ate kansooke nkulageko n'ekwono. This is Miss Irene Kagwa Sewankambo. She's the boss UCC oba muyite Executive Director Uganda Communications Commission. Simba wakati soko simbe wakati Big Fish nkwegayiridde. Omulamwa gwa vidiyo eno ey'olwaleero sina vidiyo yokka ey'olwaleero wabula omulamwa gwa buseerizi buno bwentandise gwesigamye nnyo ku bantu abo ababiri benva obbalaga. Era ngenda bbalaga butya abakungu abatandikirwako mu kitongole ekya Uganda ekivunaanyizibwa ku kuteekateeka n'okulungamya ebyempuliziganya oba kiyite Uganda Communications Commission. Ngenda bbalaga butya abakungu abo ababiri abatandikirwako Executive Director ne Commissioner ali in charge of multimedia and content. Ngenda bbalaga butya bwe balagajjalira omulimu gwabwe era butya bwe bagulagajjalidde up to now ate nga bakikola mu bugenderevu. Balagajjalidde omulimu gwabwe mu bugenderevu. Obulango bungi bukubibwa ku TV ez'enjawulo, Next Media yonna, NBS, NBS Sport, NBS Obupapula, NBS ag'omutuntu. Babeera ku ekyo kyokka kyokka. Naye ng'omugezigezi wali ozzeekaawo ne weebuuza nti singa kale nkolamu ensobi ndi ku mobile money ne njogera pini yange 37261 nga waliwo omufere awulira n'agiwulira, wali weebuuzizaako nti akozesa magic kyoyo ate sente okuva ku ssimu yo gy'otadde bwoti mu kikondoolo ne zifuumuka simply because omufere awulidde buwulizi ku pini yo. Kale tugeze ankubidde essimu nanimba limba nkola mu kampani nenzikiriza ne mubuulira pini yange 37261. Wali weebuuzizaako nti agiteeka ku platform ki ey'enjawulo eyo oba anyiga koodi ki ez'enjawulo ezo n'ayongerezaako pini yange oba n'ateekamu pini yange sente ne zigendako gy'ayagala just like that. President Museveni taata jajja nkimanyi oli bize ne wansuubiza nti oli mu kusekiwalinga future y'abazzukulu. This time round, at least for the sake of the bazzukulu, please jajja bambi boba bize kuba atali ggwe omulala gwe nsobola okuyimirira mu maaso ge agenda kubeera Gino Muhoozi Kayine Lugaba. Bw'oba oli bize jajja tusindike wa Gino Muhoozi yaba tutawuluza lwansonga tebigenda kuggwa. Nze omusajja yakwata obudde bwange ne ssente zange n'amagezi gange na buli kimu kyange nenjiga obukodyo ku UCC tebabumanyi bakanyakulanga ne tebamanyi ne bibalanga.
Nesitula ne ngenda nembibalaga physically live demonstration olwo Medi Sebagala yali atuddawo nga ntudde wano nenzija sente ku ssimu ye yawunga yatya yambuuza big fish okikoze otya ne mulaga nti it's easy ng'owedde yaŋŋamba kituufu eyo platform telecom companies zigicreating zokka teri mwana ku street asobola ku developing eyo platform nti platform ng'oteekawo butespini ya muntu gy'owulidde n'ogenda ku kitavu kye ne weetolererako ssente nga bw'oyagala. It's only MTN and Airtel that can provide that. Nemmanya bingi Bawe n'atawanyizibwa amagini oba endwadde ez'enjawulo ekyeyo kikalubye oyagala kugenda ku kyeyo wabula nga viza egaanye ebintu byesibye oba obufumbo buyuga kankwanjulire Haji Mukisa Karim omusomi w'edduwa agenda okusumulula byonna ebyesibye akugyeko ebisiraani asangibwa Bujuuko Mityana Road era ng'ajjanjaba ng'akozesa ekitabo ekitukuvu ekya Qur'ani amwetaaze mukubire ku nnamba y'essimu 0778929141 nga ne ku mukutu ogwa WhatsApp kwali butereevu tinno sangula amazigo omunoonyeeko tojja kwejjusa genda okubalaga mu episode obugenda okuddako lwansonga kino kigula luggi just njagadde mbaweka puliyambo mu bitegeere Irene Kaggwa Ssewankambo Executive Director wa UCC tugenda aba atali President Museveni bajje n'omuhozi Kainerugaba tugenda aba mu destroys obulamu bwange bonna buli kimu simply because mwagana okukola omulimu gwamu nembalaga ebintu nembagamba nti company ziranga musimanyanga piniyo ze sente zo kuma piniyo ze sente zo I can take money from anybody's phone setaga piniyo bakabulaza it's not about your pin. It's not about your pin. Nze yange nsobola okujogera wano ku national television mwenda ne mugiwulira. Nesimu nenjikola bwenti. Ninde message nti zivuddeko temujja kukisobola. Nato omwana ku street atasoma bomba wolo just nga n'oluzungu agatirira lugatirire. Yo lwokuba buba buufu banywa ku njaga ne beebuusa ebintuntu abaali awanyiganywa. Nagamba Dungu ayize nga atandika kubba abantu kubasala kuku. Sawa zino olaba ka video kano. Either senga omukwano gwo mama oba Munnayuganda muno oba muntu gw'otamanyi ali mu kubbibwa. Beera steady, be better. Kuma pini yo beera steady. Sente zibakozesa okulanga mu beera steady. Wallahi nabibagamba salibagamba nabibakolera nabibalaga basalawo kungostinga kumbulutikinga kumpita mabega kugenda kugamba ate company ndi akasajja kalopye bwe kati naye ngenda biraga ensi funa peni n'olupapula Munnayuganda ngenda bibalaga nti bisoboka mwenna buli omu asobola obikola bisoboka mubikole bagenda kujja basibenze naye neetegese buli kimu neetegese. Irene Kaggwa Medi Kaggwa mwengenda nammwe Nebo kino bakyetagisa kufukamirire abanuupu bwe baba nga balina eddoboozi erigenda okunyambako Bannayuganda tufune justice about this tele-exploitation. Nze Ashburg Kato nabagamba sibeera ku side nga sigattako. Gwakulira UCC nenzita nembikulaga n'omaliriza ng'oŋŋambye nti ensi yeetaaga abantu nga gwe Kato lwakuba obuzibu wano woloopyesi we watuufa wakola ku mobile money omanyi mobile money baabikyusa kati wona osanga Bank of Uganda yingirawo obibalage nga naffe bw'obitulaze bwe banaaba batwetaaga then bo bajja tuwandiikira
Nembagamba, guys, be serious. I'm just a fucking spoiler. I'm just a fucking whistleblower. Mbibalaze mbibakolende mbibagambe mwe mulina obuyinza mwe mubalibulatinga. Banjuliza no Bank of Uganda. Nembagamba, isn't this UCC abalibulatinga MTN ne Airtel? Mute tukyalibulatinga mobile money. Nembagamba byembagambe byonna nabalaga ebintu 8. Mbikudde nno. Mbikudde. Unlike ebya muganda wange omugenzi Isima nti ye yajjanga n'abakuba waadi n'ayogilla. Nze nina proof and evidence. Ngenda namwaba. Nfa leero nfa nkya nfa luli. Ngenda namwaba. Ne bwe kuba kuva mu NRM, ne kuba kuva mu gavumenti nti kati tuvaamu aba. Ekirungi bana babiri tebasobola kunneewakana mbu oba tebandabangako tebamanyi byenjogera tebabitegeera simanyanga oyo mulalu no lwansonga mu mwaka gwa 2021 nagenda nensinkana oyo Medi mu mwaka gwa 2022 nengenda nensinkana Irene ebbaluwa yo gye nabawandiikira era yeyo gibanziramu nga bakonfirming appointment yange era ne bampezeza ne email eyali ekonfirming olunaku byonna nkyabirina bulungi nnyo barisiivinga ne banziriza buli kimu n'olwekyo tebasobola kunneewakana. My name is Ashburg Kato.